Dadi oba nzije lumu onsalira omutwalo mukulu nzije onsalira omutwalo nakulaba tewasiza mu mbaga ya munno kwati kati zino za kameka ate tokola kameka oli mulungi naturally oba nkulabye ntya eza makeup kansoke ezikugyeko zino za transport anti zo bitegedde zogaba zizo oba accountability airtime wakubirako upkeep kyetukola kyebayita batya etukati kino accountability zino omukazi akasente kamubeeramu segedde mukyala yena abeeramu akaki akasente kati zino mukulu nji kyetukola kyebayita batya wenzija zino we in case akaseera kali katuuse obugoye bw'abaana tutuuseyo tutya wabi kati zino zinterekere bwe najja tusange nazo okujjawa nani obadde tokimanyi embeera nze embeera ku mutala guli gwe bayita esingo oli wasinga buyisi bw'omu naye ngaokubyewafu ate n'ekirala mbadde bamperereza ŋŋendeko okubayita ababiri agenda kubayita ababiri ebyalo by'eggomba nabivaako ebyamatu oyatuukayo dda ewwa kubayita anti yayitawo buyisi yatuukawo kubayita ababiri kale batuwerekereko bwe tunaatuukira wali ng'ennamba y'essimu naye eweddeyo manyanga namba puleeti y'emmotoka kyali kitabeyo muwala alo ebintu ebyo byenkuwadde ofuba okulaba tewazze wekka bonna bawe bafune manyi muyina omululu okitegedde